Era ndi wano ku station yange ya Blue Room. Twatandise leero lwa nsonga ya byuma machines ezo era nebuuza lwaki balese machine ezo late. Ekyokubiri waliwo omuntu ng'ali ku register ate nga machine temukiriza. But all in all ebyo byonna twasazeewo tugende mu kalulu k'amazima n'abwenkanya. Kyemmanyi tuli mu katale kati. Tuli mu katale era inshallah Chenmanyi Bannayuganda bajja kukkiriza mu product ya Uhuru ye NRM inshallah sawa 10 basaba mujje wano mulabe ekinava mu box. Chenmanyi tujja kuvaayo nga tuli bawanguzi. Turn up so far about data. Well, we are here at Blue Room Station and this is my original place of birth. This is where I'm born originally. So I've come, I'm excited, I have no pressure because we have come to express, the people are going to come and express their choice of candidate they want. However, the turn-up has been good and it will be better than the one of the Lord Mayor. But I'm more confident and I believe in the freedom of choice. So I'll call you guys in the evening, you come and we see what comes out in the box. But we are coming out as winners and this is the second gift I'm giving the NRM. Wano sigenda kufiira mu byobufuzi. Era abantu bwe tebakkiriza ne obukulembeze by'Uhuru nja kukkiriza nedda ebbali naye nja kukakasa kalulu kano nkirimu kikumu kunakyo sazi kuparticipatinga era buli wengenda sigenda kuparticipatinga ngenda kubeera muwanguzi inshallah tuve wano osobola okulaba lines eziriwo. Eyo kikulaga genda okole research yo bonna baze kulonda Uhuru ate nga bali ku register size kukyusa DR form size kukyusa register balonze ddala. Meya kikyozzaako oba bakwadde okulembeze buno okusanja ekyokubiri kikyo tunulide kyoga nti bannakampala ekisooka mukimanyi bampadde kirabo kya SEC kitegeeza ntoola ne muzeeyi ensonga ya devolution of powers bulijjo tukaba obuyinza njera njagala okubeera nga twetengerera nga division ya Kampala Central Wandakawa yetengerere Warubaga yetengerere nange netengerere tuweereze Bannayuganda tebayagala sente bagala service delivery kasamba kolera ngudo nnungi mbategeka kibuga ne kibeera kiyonja amasanyalaze amataala nga wegali abatembeyi nabo bwe basookola n'abasuubuzi baffe nga bali comfortable ekinagaana kiki. So I'm more confident tujja kuteereza kibuga nga ffenna tuli ba stakeholders. Tebituuse mu budde naddala machine twafunye challenge ya machine but twakatandika ziri saawa 5 so already tuli late 2 hours over 3 hours n'awalala bitambudde bulungi just wano ewange era mbuuza oba kiki babadde isi ebadde tenjagaliza obuwanguzi buno ne nsigadde kumanyika abantu